San Diego kinywala ki Uganda kigulu. Kitufu oli mucholi. Kakati, my question is, can you speak English or Luganda? Ndoza tuogere mu Luganda noba kintu ekitali kiriya nnyo nnyinza okwogera mu Luzungu katono olw'okuba era wano nyinawo kwegamba nga bakowaka ebintu byaffe oluusi era tubeera tetwagala batuyingiremu nnyo emboozi zaffe. Okay, kati nkutegedde bulungi. Okay, ekitegeeza twogere Oluganda kubanga abantu abali awo tuyagala bawulire bulungi nnyo by'oyogera. Yeah. As long as tontute mu ngere awo twala mu ngere awo mbeera mbuuse. Neda. By the way, nga kitale kya mwami Oulanya. Munaye sibaddeyo naye munaye bwe batyo. Okay, kakati kama mwami Oulanya omumanyi. Mumanyi sisa we yali atunda mu katale kaggulu. Then mu kiseera ekyo ndowooza Oulanya we yali mu second oba ng'ayingira university awo ndowooza yakulira mu gundi kwegamba nti omanyi waliwo wogundi wosquatingako at least wa muganda wo at least muganda we yamukuumako bwe batyo muganda we muwa yeah so muganda oyo yali mukwano gwa maama wange daughter we mukwano gwange yamuwasa wali mukwano gwange yamuwasa. Okay, ekitegeeza nti oli related. I just want you to make me clear with this point. I want you to tell me about Madam Winnie, the ex-wife to Mr. Oulanya, the late now. What led to their divorce? And why is it that all this saga happened? And is it true that they connected through Yuna? One ekisooka okimanyi yeegonde nga wali leaders okimanyi ye was a leader at least one of those actually leaders okimanyi. Oh yes. Then ne Honorable Santa naye yali era ng'omanyi yabadde leader on and off. Then awo towards ekiseera we baali omanyi kati konyawo towards 2000 getandikawo ng'enaateera kuggwaako. After Betty Bigombe yabitandika towards the end awo. Kati we baali mu parliament awo Oulanya baakole kwegamba that's how they started their political career shining. Okubeera nga mediators for government kwegamba nga bagende mu nsiga era ne gundi ne Santa yagendangayo naye I think around ekiseera ekyo muka Oulanya ndooza we yafiira oli Dorothy. Okay, bambi sorry. Yeah, so around kiseera ekyo era gundi kiwojjolo kya Santa gundi yali alyako Oulanya yali alyako. Eta Santa mbadde manyi Santa musajja. Honorable Santa mama wa Winnie. Dindamu. The late Oulanya. Yali ali ekiwojjolo kya mama wa mukyala we. Kaakati ate n'amaliriza nga alidde n'ekiwojjolo kya muwala we. Is it? Yeah. Okay. Buli muntu mwogulu akimanyi era wadoneka screenshot Kagamba, Linda mu brother. Now what you want to tell me is that nti the late Mr. Oulanya fact the mother-in-law. Yeah, before she was the mother-in-law. Before she was the mother-in-law. Yeah. And then after the late Oulanya fact the daughter too. This is the one called Winnie. Yeah, Winnie. Okay. Lady Winnie. Now my question is, where did they connect with Winnie? Yeah, because
associations actually used to have like associations in San Diego. Then at the same time, Oulanya ayinayo ba relatives mu San Diego. Then ate ne daughter wa Oulanya, Diana, era naye yali abeera mu San Diego. Yeah, kati in the process ando manyi kati ye wajja mu USA no. Olusi yali agenda n'akyalirako bati ba relatives baabo. Yeah, so in that process story nga weeri kati Oulanya lokwa brother-in-law wa gundi wa Oulanya yawasa sister we kugamba inayo ka NGO ka NGO mu San Diego akakayamba gundi refugees bakita alliance for is it African Alliance? Something like that, Alliance. Nega kayamba buli refugees kayebere ba Irani ba bona bayamba. Au yali ayamba kodo wakati bantu ngati banatero lusa bayamba ne bakola kawo. Bigamba bana bagala funanga gundi experience katono nga bayamba kawo. Tena yali akoromo yali akolao wa gundi mu kitongole kya brother-in-law gundi. Brother-in-law wa Oulanya. Then Oulanya we bakyalira. Then most of the time olusi anti yali kati yali aba hostinze. We can bali ba mu hostinze. Kati nga at the end of the day we yali ayina okuddayo mu room yero of course oba oli mugenyi. Nga terichi of course obera toyina motoka. Kati ono yali ayina motoka kati advantage n'afunirawo. Linda Muka, wait a bit, brother. You mean Mr. Oulanya was invited to San Diego in USA? Not really being invited. Yeah, he has relatives. I understand. Let me use that he was invited by the relatives. Pretty much. Yes, to San Diego, USA. Yeah. And he used to visit them. Now, as a visitor, that is how he connected with Winnie. Yeah. And Mr. Oulanya, because he was a visitor in USA, he did not have a vehicle. So, you mean Winnie had a vehicle in San Diego? Yeah, because pretty much one of motoka is switching to Chamanyi. You have to be self-reliant. And now, this is whereby Madame Winnie got a chance to get connected to Mr. Connected kwegamba okugenda mu room na kuzina speaker katono we batyo ndi lubuto. No. Neda muganda wange. Kyoyagala okunyamba nti who told Winnie to take the speaker to his room? Family bali bagamba muzeeyo mu hoteli. So family wanda bali ba mu hostinze. Ekitegeeza the families requested Winnie to drive Mr. Oulanya to his room. Like tuyambe otutwalira omugenyi waffe mu room ye. And Winnie, of course, used that golden opportunity of driving the speaker. And when they reached there, Namulia. And bwe yamulira awo n'akireininga nti yafuna olubuto. Ate ogambe mbuno already olubuto lwalimu. According to calculations, abantu ngebagamba nti because before speaker yali elopinga ne cousin we Stephen Okora. Dindamu, Winnie yali already nga azina kazini wa Oulanya. Yeah. Nga kazini wa Oulanya yabeera naye San Diego. So kwegamba beera almost 40 miles north of San Diego ekifo bagiyita Temekula. Okay. Kaakati kazini wa Oulanya ye yafunyisa Winnie olubuto. That's family chemanyi. Yeah. Kaakati people bantu abatona bachimanyi. Kaakati ate we yakonectingira ne Mr. Oulanya n'amutwala mu room n'amulya. Kati Winnie
kati Winnie n'agamba nti olubuto lwa kazini we olubuto lwa kazini lwa speaker ati ngamba olubuto lwe yafuna mu kazini n'agamba nti Oulanya kulwokuba yamulidde naye nga ina kuta sense omwana si olubuto si lwa Oulanya. Okay, we go. Kati awo nkitegedde bulungi. Yeah, so that's why awo kati awo katonotono bwe batyo speaker okay eno etaina mukyala era omusajja yali ayagala kubeera muntu wa family kati era in that process kona ayagala bintu abitwale in the next level anyways since omwana is on the way taina mukyala then awo bintu ne batandika obuyanguya mu mango kati lukwa from Yeebaka ondoza within 6 months yali ready for okuwasa. Kyayagala dindamu after Mr. Oulanya the late receiving the news nga Winnie Amugabe mbuna ali lubuto olulwe. Mr. Oulanya wanted to make this thing official. And he proposed to make omukolo gw'embaga. Amuwase mu butongole. Within 6 months, everything was set. Around there, yeah, at least nga nnazaala. Naye ng'ate olubuto si lwa Oulanya yamusiba lusibe. Okay, kaakati embaga bagivuza speed mu lulimi olwangu kitegeeza nti Winnie yeetega. Kati embaga ebaddewo. Negamba nekisooka kati weyagenda introducing kati omwana ngenda ku introducing bba wange okubuulira maama we nti ate ono yali akiwojjolo kye mugondi. Okusooka maama yali takyagala kintu ekyo naye ne bagamba kakane. Gwe ne bannawe musajja gwe. Kakati Winnie abuulira maama w'amawulire nti I got a man and this man is Oulanya and yet Oulanya was eating mama's chiwojjolo and mama kati mama didn't want Mr. Oulanya to marry that daughter because he was eating her chiwojjolo. Gwe, is this the mother you saw in the camera? Oyo andi ali ku camera, abadde ku camera. Oulanya yamulya. Yali amulya. In fact, gundi okusooka before Oulanya yamulya, bidandisa yali amulya. In fact, bidandisa yali amuwadde na nyumba. Kwegamba bidandisa yali yamujjayo from LC3 level paka mu gundi MP kwegamba bidandisa yali yamusponsor era olaba gundi pate ya bidandisa kali akagundi akalambu kibakaita ki so pate PP simanyi PP pate ya bidandisali kati bidandisali yali amuwadde gundi yali amuwadde na nyumba nga yali akiwojjolo ku bbali ne kati weyatuuka eno n'abuuka ku gundi ku Oulanya kati bidandisali weyategeera nti yalya nyumba n'agimuggyako. Dindamu, you want to tell me that this lady who spoke on the camera is a true mother to Winnie? Yeah, mama we nyini. Eri ddala. Yeah. And this woman was eaten by Oulanya. Yes? Yes. And before is Mr. Bidandisali who was chewing her. Yeah, yali amulya. Era Mr. Bidandisali n'amuwa n'ennyumba. Naye n'agimuggyako abawazi kati we baakyankalanya. Mr. Bidandisali bwe yamanya nti nno Oulanya ate amulya. N'amuggyako ennyumba. Ng'afunye obujja. Okay, I understand now. So, so this means that Mr. Oulanya ate the mother and the daughter. Yeah, 100%. Buli muntu akimanyi mu bakyoli omwo. Era olaba kati comments zonna eziri mu Facebook mu bakyoli.
era waliwo kamu ke screenshot nze okukakasa nti I'm not telling you the lies ngenda kakusindikira we tumala ku WhatsApp nga waliwo blogger yagamba nti tumanyi nti kakana era gundi tumanyi gundi wali ozina speaker. Okay, kakati embaga ebaddewo. Ate tulaba Winnie agamba ina abaana babiri mu Mr. Oulanya naye kati gondaga mbu omwana oyo asooka yali wa kazini wo Oulanya. Nenga musibye kuono manya abakyala nge bamanyi otuteka nengamba soko labe katembo ono Winnie yazina kazini wo Oulanya. Ate Mr. Oulanya nazina mama wa Winnie ate nazina ne Winnie. Kwegamba waliwo katembe bintu kwegamba kayita katogo. Kandu kali complicated ya katogo nyoka. Okay, kakati bafumbiriganiddwa. Kiki ekyabaawula? Ati katono information ya linkinga wa speaker nti omwana asooka bamusibyeko nga waki nga wakazini we ebintu n'abitwala mpola sigamba bintu bye kwegambera okuva embaga eyo yagira omusajja kwegamba he wasn't himself. Iwatuka n'ekiseera musajja yayagala na committing suicide ne mawe yamuwonyesa suicide. Mr. Oulanya wanted to commit suicide. Yeah, nenga mawe yamuwonyesa suicide. Kubanga omukyalo ono Winnie yamusiba omwana. Bintu bya kyankalanya kwegamba amanya ge goononese kwegamba it was too much a thorn in this guy's name. Okuva kwebayawukana era ne sente yali azibawadde kwega omukyalo ne yali agala nnyo sente. Kwegamba lindamu. Tamanyi okozesa se. Ngamba lindamu. Toyagala you're trying to mean nti bwe yamala okumusiba omwana information ya linkinga Mr. Oulanya n'amanya nti no bamusiba omwana atali wuwe. Mr. Oulanya n'akyankalana n'ayagala n'okwewa obutwa Mr. Mau n'amukkakkanya nga mukwano gwoba ng'abooluganda. That was now after nga bamaze divorce kwegamba yali alina pisto nga ndooza yali anywa mwenge ng'ayagala kweta. Okay. Ekyabulakire ndooza Mau yamukubira simu kati Mau n'amubeeza ku simu wanti omanyi Mau engeri gy'ayogera. Kakati mwami Oulanya bwe yafuna olugambo luno, how did he prove nti this daughter is not his? Yakola DNA na proving nti mwana si uwe. Nga Winnie tamanyi. Tunaondoza Winnie yetamanyi ya. Atuna Winnie yetamanyi ti Oulanya yali amanyi ti gundi. Bamusibyeko omwana. How did you know they did a DNA? Ati kati there's some close relatives babali mu San Diego bantu batwegambye nga wenkugambye bantu batondo nnyo abakimanyi nti gundi bamusibako omwana. Kwegamba then Mr. Oulanya bwe yakyankalana n'akyawa Winnie n'agoba Winnie. Okay, this is the reason as to why Winnie was divorced by Mr. Oulanya. Kintu ekyo nga bwe yakitegeera nti okuba kiswaza ekikapula even plus being that title then ekirala okimanyi waliwo okubeera mu ssaako bulijjo otusomesa waliwo okubeera nga mu bantu bali kirasi some classes tesobola kufiitingamu wadde tokikuliddeemu mpolampola. Kakati then let me ask you mean Mr. Oulanya did not prove nti yalinga oli omukyala gwe yalinga alya ate yazaala omuwala ono gwagenda okuwasa? Already omwana yali aliwo kwegamba already bagambye oko nyina lubuto nyina mwana wo so why didn't Mr. Oulanya stop the marriage? Because he knew nti yakola dde ensobi n'ali omwana ate nga yali alya ne maama we. Ati kati already okimanyi wali okubeera nga gundi kaŋŋambe oba oyinawo nga girlfriend kaŋŋambe oba ozanya abawala babiri nga waliwo omu onaateera okuwasa. Okay, like kankiwenga example ne ono okubiri
n'omuwa olubuto naye ng'oyagala kubeera musajja owavunaanyizibwa ono gw'obadde onateera okuproposinga we sometimes oyinza ogamba kandeke at least ngende noono ki ono alina omwana kwegamba oyagala kungamba nti Mr. Oulanya yali agenda kuwasa maama wa Winnie? Sigamba, I'm just giving like an example. Kangambe singo obeera mu situation. Neda, my question is, why didn't Mr. Oulanya stop the marriage after knowing that he was chewing the mother, and then this woman who got pregnant in USA, San Diego, is a daughter to the woman he was chewing? Ndoza era ng'omanyiye bulijjo omusajja ayagala kubeera musajja nga wagundi family oriented oba muntu wavunaanyizibwa. He wanted to take up that role at least omwana we mama wa mwana we kati at least he should do the things the right way. Okimanyi nti no, it is now clear nti I've got the true picture as to why Mr. Oulanya was not giving in a child support to this lady Winnie. Okusooka yali awaayo naye omukyala yali ayagala moa, yali ayagala nyingi ate plus tarnishing his name kati n'asalawo connections zonna n'agenda mu barelatives eno kwegamba maama wa gundi walo mukyala ateera ku visiting eno kwegamba maama wa Stephen Okora abayitanga maama wajja eno baddayo Uganda yeeguzaaguza bintu nti batwaleyo ne Oulanya agamba bintu byonna ebivawo eri era yawoninga family oba temwagala mbakyawe kintu ekyo omukyala eyo temukimpitako. Ate omwana owokubiri omwana wekubiri ewuwe kwegamba nti kati weyamusibako ono yasooka embaga awo negwagwa n'azaala kati weyazaala ono mangu n'afuna olubuto lwakubiri so that bintu bibeere covered up. Awo n'afunamu olubuto lwokubiri. Olwokubiri so that ante omanyi kati oba oyagala kusibako omuntu gundi muntu oba doubting kiringa gwe omukyala wakusibako olubuto naye nga wowe doubting ate kwegamba oyinza okubeera mu question mark in the long run naye muntu wakusibako omwana wokubiri mangu awo obeeramu oyinza okakana n'ogamba kasita nyinamu gundi kasita mulinamu omwana. This is the strongest reason as to why Mr. Oulanya has not been supporting this lady. Kyandibe ekyo lwokuba kati era n'okutanishinga erinnya eryokuba atomentinze erinnya lyo anything kintu kyonna kwegamba olanga bintu ng'abadde agula abantu mu Kampala nga bagule bagundi omanyi nalabye video ya maama ng'ayogera. Ekyamazima kiri nti nalabyemu elementi y'obusungu. Ekitegeeza maama oleda alina obusungu bwe nti omusajja ono yali andya ate nalya ne muwala wange. Baali bayombana nnyo olufu we batamiira ne bayombagana ne beevuma watuuka ekiseera era n'agoba nnyina mu nnyumba. N'ebintu byewuunyisa. Kati omukyalo ono abadde atya mu parliament ate ng'Oulanya ye speaker. Nga tanabeera speaker okimanyi parliament eno gundi 2016 2021 yagwa. Hey, she's not a member of parliament now. Yakaddayo kati yakaddayo gundi lwokuba 2016 to 2021 yagwa ne kati 2021 era n'addayo n'ayingira. Anti what I mean kwegamba simanyi kati nkirabamu complications bweziti nti Mr. Oulanya has been the speaker of parliament. Nga mu bantu bano ba members mulimu omuntu gwe yalinga alya. Ate n'alya ne muwala we. Kwegamba obusungu omukyalo ono bwe yabadde ayogeza mu kamera. Era bubeerawo obusungu bubeerawo naye nga tewali kyakikolera okubeera ye ne muwala we baali beevuma oluusi nga banyiga ne bayomba nga muwala we Winnie ng'ayomba ne nnyina beevuma
Omugondi omuwala talina nako kugamba bo bacyango family lidisoga kuba musajja ali omu abalya era obusungu obwo oluusi bagenda ne babuleetamu mu nkayana yaabwe. Ne bannaye ebintu bino biraba muganda wange, ebintu bino abantu abamu babeera balowooza nti mubaasoma tebiriimu. Kati wini abantu tebamulaba bubi eyo San Diego eyo gye mubeera? Abantu batono abaali bakimanyi, naye kati San Diego yaddukayo. Tekyamudusayo San Diego, kati ali Arizona. Noba naawe kennyini ng'omuntu wini omuyinako obusungu? Simuyinako obusungu, just ngubulira, just kwegamba nze sinayo obusungu. Naye nga is it true that you are anacholi? Ndi mucholi. Mbadde nsaba mpeyo at least sentence bbiri ssatu ntegere nti oli mucholi. Kati gwe eyo mugulu ova mu layini yaani? Tata wange bamuzaalira kwegamba bali nedda yogera mu lukyoli mpulire wano. Okay, babana Akila Mogi. Okay. Akila Mogi ya kinywalo kilubala ento udon kianaga. Mamana aki palaru patiro. Naye nga ggulu muli obunyonyi? Obunyonyi era abantu baali babulya kuva dda, era we nali Kampala ng'akyali muto oluusi tugenda twali tubukuba ne tubulya. Akanyonyi kawooma katya nga nkoko nga ki? Bubeera nga njuubwa. Buli nga njiibwa? N'enjiibwa ogirya? Ani atalya njiibwa? N'emityana mulyayo enjiibwa. Nedda nze siryangako ku njiibwa. Ate tomanyi kyomiisinga. Wangi? Tomanyi kyomiisinga oba tolya njiibwa. Kati mulya nabino ebinyonyi bye bayita mpa abaana mubirya? Nedda ezo tebazirya. Binyonyi ki bye batalya eggulu? Naye nga bintu bya binyonyi kati bantu bagenda babivaamu. Abaana bato baali bagenda ne bagonda. Ate ŋŋaali? Awo tebazirya, newaffe eri teziriiyo. Waliwo na kino ekinyonyi kino ekikwata emisoto ekirina olusingo oluwanvu. Ezo tebazirya. Waliwo zibukamu kuukulu. Bulijjo omanyi okujja ezo. Ezo. Naziryako nga ndi muto. Ogenda n'okukwata budidayo n'okuba nemubulosinga ku kyomo eyo nga mugenze mu nsiko eyo bamukuzanya. Nga mukuma omuliro nga mulya? Nukuma omuliro ne mulya. Ne munnange omanyi lwaki onsanyusizza nnyo? Abantu abasinga tebaagala kwogera nti no baali obunyonyi kulwokuba babeera kati Amerika, Bungereza, simanyi Canada biki. Abo bakopi era bulijjo kigambo obukopi. At the end of the day, ekituweese wano okukola akawogo, at the end of the day, no future y'abaana, at the end of the day, tujja kukadiwa today ewaffe eri. Era muddemu muliye. Oba tulye oba bintu bibeera bikyuse.